Program file ku mmeeza twongera kugoberera emisango egy'enjawulo era mu kiseera kino eky'oluwummula twagala nnyo okwesigamya program zino ku baana abasaddaakibwa. Tulowooza nti abaana abali awaka balina ebyokuyiga bibasobola okujja mu mboozi zino, ate nammwe abazadde abalabirira nammwe ne mubaako ebyokuyiga bye mujjamu ne tukwatira wamu okulwanyisa ekisaddaaka baana. Leero fayiro gye tulina ya Clive Kisitu. Clive Kisitu mwana w'Emityana kyalo Katakala we baamusalira kumpi n'amaka g'abazadde be Rachel Kasegu ne Mwami Kasolo. Katwongera okugoberera musango engeri gye gukwatiddwamu. Era bwe gwagenda e Mubende mu kooti enkulu, kooti enkulu, high court y'e Mubende, bwe gugenda e Mubende gyetu naffe ne tugamba nti awo justice etambula, abantu obulamuzi butambula mu maaso. Era twali basanyufu okuwulira nti omukyala agenda okuwulira omusango ogwo, mukyala w'amaanyi ate tasegasagana, tagulwa. Ne tuba basanyufu nga tetuli bagumu. Naye natandika okusanga obuzibu bwe baayita fayiro yange. In fact baanonayo yokka zaali olunaku omwezi nga 4 Novemba 2016. Kabwe nasituuka ne ŋŋenda Emityana ku kooti ne ŋŋamba omusango ki ekigenda mu maaso. Kyova omuwala wa mu records aŋŋamba titomanyi nti fayiro yo baagitwala. Ti okakasa nti 2 weeks ago kuba zaalinga 22 lwe nagendayo November. Nangamba following or finding out. Nange ne ngamba nampako photocopyingirako copy ya calling letter, ebbaluwa eyita fayiro. Nengisomamu nange nga endese sitegeera kiki ekyayisa fayiro. Naye tekyammalamu maanyi ne nsituka ne ŋŋenda e Mubende mmanye lwaki fayiro yayitwa. Bwe ntuukayo kyanzija enviiri ku mutwe. Natuuka mu High Court Registry nga mbuuza ku fayiro yange. Nambaga fayiro yange yava Emityana nga 4 era yali signed n'omukulu gwe bayita Luswata Tone eyaginona, kubanga nabuuza Emityana ani yanona fayiro ne baŋŋamba Luswata Tone. Kati bwe banoonya nga tebagirabamu mu records, teyali recorded, teyali wonna in fact kangaye teyali mu system ya High Court. Naye nga fayiro jjukira yava Mityana okudda e Mubende. Kyankuula enviiri ku mutwe ne mpulira nga sikyabitegeera. Mu makya nakeera makya ne ntuukayo ne musanga. Bwe musanga era twayogerera mu High Court Registry mu office eyo. Ne mugamba mukulu Luswata, fayiro wagijjayo, yali nsonga ki ezigisayo fayiro? N'atayogera. Nanga fayiro zonna nziyina era zizino ne fayiro yo yiino. Ne mugamba ssebo sigo olina okutereka fayiro eyo. Nze ndaba ku katabo akapande ku luggi nti High Court File Registry. Fayiro teri mu system. Fayiro gituulidde weeks 2. Kiki ky'ojagaza nga ggwe? Wagifuula pocket fayiro oba fayiro ya court? Bwe yalaba ntandise omusoya ebibuuzo bingi nnyo ne zivaako, nagamba nze mbadde simanyi nti eno fayiro eri controversial. Nagamba munne twayibu eno fayiro mugiregisteringe mumale mugitwale mu kabini ya judge under controversial files. Neŋŋamba ani yagikutuma? Yaŋŋamba bwa nze nange bantuma butumi kunona ki file. Era nenziruka ewa Chief Registrar ku High Court nebaza omwami Gaddenya, nawandiika ebbaluwa later ng'esamoninga courts zonna okumanya wa fayiro gye ziraga naki ekiziyisizza sebyo byakuleka things hanging fayiro n'egenda, kubanga kati singa saa followinga fayiro eyo simanyi ki ekyandigenze mu maaso. Naye kyanzije mu mbeera bwe nawulidde nti omukulu Sonko
omutwe omukulu gw'omusango eyasaddaaka omwana wange yennyini yateebwa nga 6 ogw'omwezi guno mwaka guno. Era bwe bankubira essimu okumbuulira nagamba tekisoboka baleka baatadde muntu mulala. Kooli nti amawulire gasaasaanye mu tawuni yenna era n'enduulu yavuga ewuwe buli kimu kiri bwekiti ne bwekiti. Kyenva ntumayo omuntu gwe neesiga anoonyereze ku kintu ekyo. Wakinoonyerezaako nga mu butuufu Sonko eyasaddaaka omwana wange yateebwa ate nga yateebwa mu bukyamu. Baakola proceedings zaabwe za bail, tetulina kye tumanyi nga ffe ba complainant ne state nga Mubende tulinayo state n'Emityana tulinayo state kubanga yali omukulu mu kunoonyereza omusango ogwo ne poliisi. History y'omusango ogwo agimanyi bulungi. Bawabi ba gavumenti abo. Bawabi ba gavumenti bonna tewali yali akimanyi. Era bwe nabakubira amasimu beekanga bwekansi. Ne bagamba ekikiiko nze kituufu kowa ate tujja kutwala bibyo katumale tukubeeyo ku prison. Bakuba ku prison nga prison babagamba nti kituufu babaleetera production warrant eta omusibe waabwe okugenda ku kooti. Naye kooti gye bajereza omukulu Sonko gye bamweyimirira si ye kooti gye twasindikibwamu okuwulira omusango gwaffe. Bate bamutwala Kampala bamugye Mubende nga bamusaza nga bamutwala e Kampala. Ekitebe ekyo ekooti ebagita International Criminal Division. Kooti eyekola ku bana abatujju n'abaliddemu ensi yaabwe olukwe. Kwegamba ekyo kyandeka ne ngamba omusango gwange gwafuuse gwa butujju oba gwafuuka gwa kulyamu nsi yaayo olukwe. Ne bwe gwandibadde bwe gutyo naffe nga ba complainants twandibaddeyo. Naye baakola ebintu byabwe mu kizikiza tetwamanya kiki ekigenda mu maaso. Naye omuntu omukulu eyali mu kitambo ekyo kyonna eky'okumuta yali minisita w'ekizikiza omukulu atalina kifo kyankalakkalye. Mpulira n'erinnya limbuzi oba yaani omukulu minisita oyo Nadduli yajja ku poliisi nga bakakwata abasibe baffe abo n'atiisatiisa poliisi ng'agamba mutte Sonko talina musango talina kibamuwaayira mpalana. Ne tugamba ate mpalana ki ani amuwaayira ani amwesimbamu alina obudde bwe. Ffe obujulizi obwaffe tebwali bwa kunoonyereza nti tuteebereza. Abaakola ekikolobero bakkiriza ne batugamba twakola ekintu ekyo naye twatumwa ne gundi. Ne bwe baamala okusaddaako omwana baatulaga n'etoyi gye baasuulamu omwana. Tugenda okugisima nga mutuufu tusanga mu magumba ga mwana. Nkiwulidde kati okwo kubeera kutya nti mpalana. Kyanyiizizza nnyo omukulu ayitibwa Owerulwero oyo atalina kifo minisita oyo okuba nti yabadde musango guno okuva gwatandika paka n'alabirira nti agulirira omulamuzi okukola ekikolwa ekita Sonko mu bumenyi bw'amateeka. Nga ffe abawaabira omusango tetumanyi n'abawaabi ba gavumenti tebalina kye bamanyi. Omwami oyo we baamutamu omwami Sonko bwe yatuuka ewuwe yamenya amasabo okuggyawo obujulizi n'okulaga bintu by'engeri okubuzaawo. Era we tuli wano abaana abakkiriza omusango bali mu kutiisibwa. Era tuli beeraliikirivu nti engeri gye bakkiriza omusango ate nga n'obujulizi bawaggala okuwaayo obujulizi bayinza okutuukisibwako ekikyamu. Nze era nsaba gavumenti ne mukulu Kayihura mukulu Museveni nga bw'otadde mu kisaddaka baana amaanyi osituke mukulu Sonko azibwe mu kkomera. Era
tutandikiraawo tulabe nti tufuna justice ey'amazima nti n'omuntu owa wansi asobola okuwoza omusango n'asinga nga talina gwatuukiridde nga talina gwakoze ekikuba obujulizi bwe tulina bumala okulumiriza omuntu oyo nti ye yali omuntu omukulu mu kusaddaaka omwana wange. Sonko ali ludda wakati? Sonko we twogerera wano mu Mityana taliimu, yeekweka oba ali Kampala oba aliwa tetumanyi, naye nga mu kuteebwa ye yateebwa naye gyali amayitire ge tetumanyi gyali. Fayiro ya Clive Kisitu bwetyo bwekyatambula. Mukyala Rachel Kaseegu maama w'omwana oba bazadde b'omwana okutwalira awamu kye baagala kwe kulaba ng'okweyimirirwa okwakkiriziddwa kusazibwamu kuba balowooza nti kuyinza okutaataaganya obujulizi. Era awo tetuyinza kusukkawo katulinde wiiki ejja ate nga tutadde fayiro endala ku mmeeza eya Clive Kisitu tujja gigoberera era mu maaso eyo tujja kuba tubategeeza ebinaaba bigivuddemu. Nze Richard Kaira Saalongo, program Fayiro ku mmeeza Bukedde TV tugikutuusaako buli Lwakubiri ng'agataliiko nfuufu gaakaggwa ssaawa 5 okutuuka ku 6 ogw'ekiro. Tubeebaza nnyo abeeresa byonna ne mugoberera programu eno okutuuka ku nkomerero. Tuddiŋŋane sabbiiti ejja ku Lwakubiri. Mubeere bulungi.